awo kumpi etali eri wano ettaka lino erya I see like this trees and I see. We'll come to there as per your instruction. We are going to we'll come there. No, we'll come there as per your instructions. We'll follow it and we'll rectify it. I think where does this man have a factory? Wow. You see serving stones there. We went to neighbors in a chiro. Ne sanga grade ne wankode batolo sene bajidusa. Ne mbebaza. Kubanze beba mbulidde ko nti wayene tuli tufa. Kwa patro kamu. So mbebaza nnyo omulimu gwakoze. Ne osi wane matuka ntusewo nga olaba ddala musajja talina capacity kino tasobola kigamba nti tugambe poliisi lwaki tegenda lwakino poliisi tegenda wano guno omulimu gwetaaga totale okulowoozaako bupya era nze sikyasobola kugamba nti ono ye mubi ono ye mulungi ono ye mubi tulina okulowooza obupya ku nsi yaffe. Every day now, this rainy season was started. Was going to check whether the wall has cracks? Yes. That work is doing. Cracks, and my people also working inside. They are putting some cement. Sir, I'm working inside. This man. I'm the engineer, sir. I'm working in inside factory. Sir, my compound wall is coming like this outside, sir. Like I want to see the compound wall. That's why I came outside and seeing from outside. This is not first time, sir. I'm coming last 2 times also that side, sir. No. This car and the Muradi. Never to win Rudalema to Ganga Bakava Bagamba, Umusajo, Abamazewo, twogera ku bano abali mu ntobazi atono y'olutobazi alumaliddewo ddala nagamba teeka mulega situka ntukeyo ndabe naye kyendabye wano tulina okukola ennyo okulaba nti ebintu bino bimalirawo ddala. Ono ye wano si mwanvu si munaku ayagala kaploti. Ono ye wano mugagga nnyo kuba wakati wano wentuukidde wano ng'asobola okuba nga yakayiwawo bino biroole bino ebipya bya China kumpi nga biroole 1,000 ate abiyiwa kiro. Mujogeddeko ne osiwa wano naye puwa man tasobola ku containinga kintu bwe kiti. Era abanenya abapoliisi bano ku police force central tumala budde. Kino ekintu kuba twagala entobazi zaffe zibeerewo kijja kwetaaga a comprehensive attack. Bukenya senavaako namu Wakiso na Kampala kugenda walala. Naye ab'Ekayunga bankubira luli essimu ab'Embendeyo bankubira nawa ngendewo ndabe kubanga nze ndabulabi nenkabira Nema bajje bakola ekintu kyabwe. Ono ne buno mugamba nti ajjewo ettaka lino ng'etteeka bwe ligamba tekijja kusoboka kuba ettaka lyayiye wano pitirivu. Wano nze ngamba waliwo total destruction of Eno Swamp. Eno Swamp yamaze dda ogituga. Tosobola kujja n'okukalakatawo ttaka lino lyonna. Naye alina okuba punished. Naye yamugozaawo alina okuba punished. Bonna balina okulya ku maanyi g'etteeka. Kubono bagambye njagenda na factory endala
tulabe kiki naye maama kino kimazeemu amaanyi. Professor yogera ku bakwatiddwa. Naye tubadde njize nga waliwo factory endala nayo bagizimba mu Lutobazi naye kati bo twabakutte kwabadde bali wano ndowooza bayamba kuno omulala okulaba ebyuma bino kuba bonna bava wamu balagirira ndowooza ekiro woyiwa ettaka bwoleweta greda ate wano wabaddewo greda bagiddusiza nga sinatuuka kakati netukwatawo ku muyindi oyo omu atubuulidde ebintu byabadde akola ebyano n'abyegaana nze ndaba nti munda atulimbye wano amanyi ebigendawo newankubadde si waabwe naye yazimba mu Lutobazi ono ye neighbor we ttaka naye muyindi Mugambe yakoleyo ka statement ku poliisi amaze ogikola n'omufirika omulala gwe twasanzewo wano naye amaze okukola statement kakati tugendako ku factory yaabwe tulabe naye nga nze nsuubira nti bakolagana kuba okuyiwa ettaka lino lyonna eringi ekiro nzikiza ate nojja noleeta greda nogenda nga olitereeza si kintu kyangu nnyo. Professor ki ekiddako okusinziira ku kyosanze wano kikyozaako gwenga atwala ensonga? Nze kino kyendabye kansubire ne president ajja kiraba era kansubire nti ojja biteeka bannayuganda bonna balabe ekinaddako wano etteeka lya Nemaliga nti jjawo ettaka lyo mu nnaku 20 wano ne bwotwala omwaka tosobola lijjawo kuba lingi kakati tulina okutuula netuteesa tukolewo ki gavumenti erina okutuula neteesa wano tukolewo ki era ono eyakola kino asobola atya okuwaayo kasimbi kayambe bannayuganda kuba aboononedde ekitundu ekivaamu amazzi aboononedde ekitundu ekireeta enkuba aboononedde obulamu bwabwe ate obulamu tabwonoonye mwezi gumu mwaka gumu myaka 5 atwonedde obulamu obw'omu maaso bwe twandibadde nabwo okutwala ebbanga eringi n'olwekyo ŋŋenda kuyita kankwasa ye wannema era tudde wano tulabewo kakati tuwandiikire ripooti pulezidenti wa Uganda bwe tunamuwandiikira ripooti n'agiddamu tulabe kiki ekisobola okukolebwa wano naye kimulimu munene era nze sirowooza nti okujjako nga tutadde amaanyi nti we batanaawo kuyiwa ttaka wano oba tuleetewo baani abanaakuumawo aleme kwongera kuyiwa ttaka kuba luno lwe Lutobazi namba emu ate Lutobazi luno lugenda ddala nerirwa ku Lake Victoria. Beautiful. Yeah, it's true. But here you come and destroy our swamps. Where will be the beauty? And you know, the swamp helps all of us to breathe because the swamp gives off oxygen. Yes. I agree. The swamp, the water flows all the way to the lake and it feeds the fish. That is true. It brings about rain. Now, what has been done there is unacceptable. Hakuna is unacceptable. That is true. We also agree. But that particular issue we don't aware. Maybe I'm in the wrong place. Yeah, because you are dealing with the wrong person. You are not part of it. You don't know. Actually,